nga totera kubeera sitera kubeera ki totera beera mbikulu mbeeramu beeramu nnyo kuva ddi ng'obibeeramu bannange ate gwe mulimu gwange sirina mulimu mulala onsakisize tukulaba nti otudde towagira muntu azinzi bwe mala okuyimba nga ngenda onsakisize zo tetera obeera mu Ssekyewa teweefuula mutotegera kye nombeera bize lwakuba kati nekwatako nyo ya mukama wange nsobola kinayimbye ere nga mbeera kamberewo abantu bagamba officiale kati oyimbirawa nyimba ne David Lutalo babuulire kuva ddi kuva omwaka guno gwatandika kuva tulava mu lockdown bo wagenda n'omunoonya ye yajja gy'oli ebyo byange naye walabaga bandi zonna olina ozimalayo wuyo New Eagles wuyo Cream wuyo kati simerako mu New Eagles wali mu Golden nabeera mu Cream nebeera mu Golden nabeerako mu Eagles si new kati nkola mu the Hairs ngenda bolaba omusambi w'omupiira nti asobola okusambira mu ttiimu nga mukaaga tewali mutawaana anti Ronaldo yabadde mu Juventus yasooka mu Manchester n'agenda mu Madrid n'agenda mu Juventus ate kakati ali mu Manchester again tewali problem kati ekibuuzo abantu kye beebuuza omukyala waffe Stecia Mayanja omuwulizaako wangi nsebo okola kinunula mu kamera okyogere muwuliza tewali mutawaana ani atalina mutawaana nze muwuliza Stecia Mayanja omuwulizaako yennyabo muwuliza ng'ali mu mbeera ali bulungi wakoma okwogera ne Stecia ng'ali mu nsi ki ali Canada akolayo ki simanyi byakola nekyo mmanyi ali bulungi Stecia yagenda ovaano nga mulwadde mu yi alina kusitaana anti n'atereera kati yatereera togamba yabomba akyo simanyi bino ebinsiŋŋanwa nti mulwadde mu yi tali bulungi yali mubi ng'ali wano n'agenda for treatment e Canada then n'amala n'atereera kuba enzijanjaba y'ebula yateringa yawano ebyawano bifunaawo bimanyi naali fine ate nze ye kati okomawo okusinziira ku ye waba ayagala akomewo waba tayagala abeereyo yabomba mu bufunze Stecia yabomba simanyi nze kubulya amazima nze njogera naye okukomawo kwe kusalawo kwe nekyeyagenda okukola yagenda mujjanjaba kukyalo naye kati ali mu mbeera nnungi kati okukomawo kwe kusalawo kwe wakoma okumanya nga bulwadde ki obumuluma yalwala ebintu bingi yalwala ebintu bingi ngaki naki yali alina pressure ndowooza ne stress something like that tewatyanga abamu bamubika n'okubika nti Stecia afudde tewatya fukase mwani nze Stecia si mukazi wange wangi si mukazi wange kuva ddi banga dere kuva 28 kati olina omukazi omulala nze mukazi wange ye Sophie Najjemba mama Miraku ani yalekawo munne kugwe ne fena tuberekawo yakusuulawo wamma fena tuberekawo nsonga ki wagenda n'oyimba mu omukazi ayombanga mashini ki owali ogamba enda abantu ate olwo oluyimba lwajja nga situnaba kwawukana kukyalo n'ebibimba bingana lukola situnaba kwawukana naye abantu bo balina perspective yaabwe nange ng'omuyimirireera
ate buli kimu sijja kibanyonyola nenga twayokana kubi yes twasalawo nti eberegana kiki oyinza ogamba Stecia nga tumalira? nze mwagaliza kuba bulungi basimirako mutawana bafaani be bavumye nti Stecia ali bulungi. Stecia ali fine talina mutawana ali fine nange ni fine ate laba omulaba ayina episode zakola era azikola eri ate osobola ozikola muli bubi alikola era zakola azikolera eri kati tegeza mukyekwasaganya tuwuliziganya tetulina mutawana kyekwasaganya tuwuliziganya tosobola mudira tekusoboka kyeyakola ekyakola abyo bya munju tweyanza ssebo tweyanza neyanza naye